Oluvannyuma lw'okufa kwa Kyakabaale wateekebwawo akakiiko k'ebyobulamu nga kakulemberwa omubaka wa gavumenti Mpigi Apollo Weebale wamu n'akulira ebyobulamu mu Mpigi Dr. Lucy Nassanga nga bakulembera olutalo olw'okulwanyisa Mabaga. Oluvannyuma lw'ekiseera nga bakolaganya wamu ne minisitule y'ebyobulamu bategeezezza abantu nga bwe batakyaliwo mu Mabaga e Mpigi nga n'olwekyo baddembe okudda mu malwaliro gye baali badduka edda nga batya okusigibwa obulwadde buno. Tufunye obuzibu nti abantu eddwaliro balidduse erya Mpigi Health Center. Twagala okubategeeza bannampigi mwenna nti embeera tekyali ya bunkenke. Minisitule n'ebitongole ebyenjawulo tukoze kye kisoboka okulaba nti embeera tugizza mu nteeko, era twagala okutegeeza bannampigi nti mukomewo ku ddwaliro tubajjanjabe teri buzibu. Task force gyenkulira buli lunaku tuba tureviewinga situation. That's why it's on a daily basis. Bwe tunaatuuka ekiseera ne tulaba nti surveillance yaffe emaze okukakasa nti tekyaliwo kizibu kyonna, tujja kuwevinga, tujja kukijjawo ebyo abantu baddemu nga bwe tukola bulijjo Abaddugavu oba ng'Abaganda. Abakozi 29 mu ddwaliro lino nga kuno kw'ogasse n'abasawo abagambibwa okubanga be baali ku lusegere lw'omusawo yafa be batwalibwa okwekebejjebwa abakugu mu Uganda Virus Research Institute Entebbe, ng'era ebivaayo biraga nti 29 tebalina kirwadde kino ng'abalala bakyekebejjebwa. Okuva omusawo oyo lwe yafa tubadde tetunnabawo kufunawo muntu mulala yenna akakasiddwa nti ayina obulwadde buno. Eddwaliro lino lye lisinze okutunuulirwa ennyo nga buli lunaku balirambula okukakasa ddala nti ekirwadde kino tekiriimu. Wadde abakugu mu disitulikiti eno bakola kyonna okulaba nga obweraliikirivu buno buggwaawo, balaze okusoomoozebwa kwa gavumenti okulwawo okuweereza ebikozesebwa nga kuno kw'ogasse n'ensimbi ezeetaagisa okutalagana okusomesa abantu ebikola ku kirwadde kino. Okuba training nga kyetaaga ensimbi si bwe kiri, basobole okututuusaako amawulire. Tulina abapiso be tukozesa mu security, nabo bali wamu wonna bwe beekwata ne ba VHTs bonna ne tuba training nga tusobola. Tulina ebibulwamu nga ambulances okutuusa abantu wano mu malwaliro. Tulina ebibulamu ebyetaaga ssente nga bibinga omuntu bw'aba ali wali ne herese waaka bennyini. Olukiiko olukulembera disitulikiti eno luyisizza obukadde bw'ensimbi 155 nga zino za kweyambisa mu kubangula abakulembeze ssaako abantu ku ngeri gye bayinza okweyindamu ekirwadde kino. Wabula akakiiko kategeezezza nti wadde nga bakyateebereza nti ekirwadde kino kiweddemu, abantu basabiddwa okujjumbira amalwaliro ga gavumenti singa baba balabye obumu ku bubonero buno. Alozia Sengendo, ku LBS TV, Mpigi.